Sb4 Media feno Tuggussa Enssonga omukulu n'omuto ensonga tuzigonjola likinga commentinga subscribinga elisisa obisanga ya Sb4 Media yefe Tuggussa Enssonga. Kenya bw'omuwa akawunga akeeru takaagala. Kizibu okusanga Kenya ekyuma ekijjako akakuta. Akawunga kaabwe kabeera kali ka brown. Ako kaba kawooma. Simanyi. Embeera ye Kenya eri different nnyo. Kuba Kenya kwogeranga ku government. Government ye Kenya eyagaliza. Kati eyo on 100 abavubuka ba boda on 100 abayinako pitchinga zaabwe 2%. Osobola okukwata ID yo n'ogenda n'ogiwaayo ne bakuwa pitchinga tebakubuuzizza bibuuzo nga tewali wakweyimiridde. Teriyo zironki tumimi we Kenya alonkinze. Ofcom Training Center etendekera erisoose mu ggwanga okutendeka abaami n'abakyala ku by'okusibayo n'okukola ku bya tekinologiya. Twakirizibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga be bawa n'abayizi certificate y'eggwanga mu masomo nga CCTV camera, intruder alarms, access control, time and attendance, electric fence, CCTV operators, basic solar, automated gates n'amasomo amalala mangi. Ate nga tusomesa ab'okumakya ab'akawungeezi ssaako ne ku wiikendi. Wabula gwatasomangako teweeraliikirira anti naawe tekulese mabega. Weewandise kati ng'otukubirako ku nooti 7636177855 oba ku nooti 7 nooti 19 oba tusange ku kitebe kyaffe ekikulu Makindye Liwafu Road wezikyukira. Yefe Tuggussa Enssonga. Walaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Mbadde nkakoze. Ate weweredde. Niwine beida ko soso kutolera abantu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musiramu enawe nagwe ali yasibye. Nkwandiriza ku SB4 Media Tuggussa Enssonga. Omwezi guno gwa Ramadan mwatulabira mwetwewera eri Allah okubeera nga ate twenenye ebibi byaffe. Omuno okutereeza emitima gyaffe. So gwe nawe ne yasiibye nkugamba kintu kimu nti tweyongere badde kisibo kiwedde. Tweyongere okubeera nga ate tutambulira mu kkubo eryo kubanga Nabbi Muhammad wa sallama yavaayo n'abeera nga atugamba okubeera nga ate tuli bumu n'okubeera nga ate tweyagaliza. Muyinza okwebuuza Roger ali abasiraamu. Siri musiraamu naye nga ate eddiini y'obusiraamu njagala nnyo. Y'emu ku ddiini gye nsinga okwagala. Era wendizaala omwana gwe ndizaala teeka omutwalako mu ssomero ly'abasiraamu abeere ng'ayiga eddiini naddala abeere ng'ayiga okuwandika Oluwalabu okulusoma n'okulwogera. Awo bakwano baffe aba Alayat Islamic mulange mu mulinde. So ntubiddeko nnyo Mamifaati okuva e Dubai awo webala kubeera nga ate osibulula ku mikwano gyaffe bokola nabo awo ku Kiralioni era mbatumiddeko nnyo. Dadi wange nkutumiddeko nnyo. Waliyo Bola Mission Maniyo waliyo nkutumiddeko nnyo my bro my younger bro webala kubeera nga ate oteeba goolo eyabayisizaawo wali ku quarter final okubeera nga ate mweyunga ku finals nnyinza okujjayo nno tomanya naye nga nkwagala nnyo my bro. Sani nkutumiddeko nnyo Sand.tg Simon Kajoni nkutumiddeko nnyo. Nawe gwe wena alaba programu eno gwe ng'Omuyisiraamu muli ku programu eno ogiraba bannange kyoba omanya nti mbaagala nnyo baganda baffe. Abasiraamu tubeere abasiraamu baagaliza andi bayamba ge mazima. So gwe wena nga wasiibye olina okunyirira ku nganze. Abasiraamu abasinga obungi weziwera saa 6 onalanga wasiiwuuse atandika okwasimula era gwe njogerako simulala ye Kamada Blaza Kamadi
ozituka saa mukaaga tandika okwasimula okukuba emyasi okusokola obugundi mu nnyindo n'abeerawo n'asiiwuuka nviiri ne zitankuuka n'atandika okutuyanirira afuna omusujja omungi akankana atuya n'ebigere n'omugamba bulaza akamaadi kiki tinasiibye bulaza akamaadi weddeko eddiini y'ekisiraamu si bwetyo bwekola oba tosobola kusiiba onootisiba sitati wowulidde ng'enjala ekuluma simanyi oba eddiini ekikkiriza naye nga bulaza akamaadi kyamanyina oliyinza okuba nga gy'oli eyo ng'olinga bulaza akamaadi ng'ofuna embeera bwetyo yutamuyira amazzi yazirika ku lw'omukaaga naye weddeko siiba ate olina kusiiba ku mpaka era ngenda kugamba abati akusibire mu woofiisi ojja kumakya tukusibiremu tetukuwa yadde ekyokulya yadde tukugera olweggulo ng'ogenda kulya ddaaku futaali ddaaku ey'olweggulo futaali tukugwira ng'ogenda kulya munaasonyiwa bana siraamu ddiini njagala nnyo tukugwira ng'ogenda kulya futaali tuzze puroguramu eyo yanjawulo nnyo naye nga tuire muganda waffe olufani waffe nnyo era nabannaffe baleseeyo eyo si munnayuganda kale omudaali gwaka guno omudaali gwe gwaka eno earphone anna mbadde manyi nti ate so omukulu ono munnayuganda nzala munnayuganda naye nga wangalireyo Kenya era ne bannaffe bangi nnyo baleseeyo eyo yankubirako okukoma emabega kawo nangamba naye tuli eno tukwagala nnyo nengamba banene nebuuza nti ne Kenya gye bali abagala SB4 Media sebo kyamukisa mulungi nga ndi naawe ogala tunyumizaako embeera ye Kenya eyo muli mutya tuwulira nti Kenya tiri vibe naye wetunaabira wano nga tumaze okutegeera ebintu bye Kenya bitambula bitya era wetunaabira wano nga tumaze okufuna tuyinza okugyako Kenya eyo tubeerayo ennaku zaffe nga ziizo lwakuba nti ate omuyisiraamu nga yasiibye takkirizibwa kubuuka kugenda Kenya kuba nti akasolo kakeggwanga gye kasibuka oba mpayirizaamu awo simanyi ku saidi yo naye nga kusooka kulamusaako mmwe mwenna abatulaba era abatuwuliriza. I'm proud to be here with you, Mr. SB4. Ko ne bannanga abali e Kenya abatasobodde kujja so babuzaako ya santeni sana wasikilizaji na watazamaji wetu wa SB4 Media. Kaddemu tetanyo Olusilamu santeni sana wasikilizaji watagwani. Santeni sana wasikilizaji na watazamaji wetu wa SB4 Media. Kwa majina naitwa Kea Elmisias Lusembo, pamoja na ndugu wangu mheshimiwa SB4 mwenyewe tutakuwa tunazungumza maneno mawili matatu kuhusu hali ya Kenya. Nilikujaje kwenda Kenya, imekuaje na iko aje kwa saa hii. So karibu. Ano Swahili lwoyogera ddonga si yantuwera yanjigiriza Oluswahili bibisayuliramu Luswahili zirimu enjawulo. Swahili waliwo Oluswahili lwe tukozesa e Kenya, waliwo Oluswahili olw'e Tanzania, so zibamu enjawulo. So kati Tanzania baina accent eyo eyanguwamu, like bwogamba omuntu bw'oba omugamba nti ndi mu kkubo nzija ninda, kati wano mu lw'e Kenya osobola omugamba niko kwa njia nakuja ningoje. Niko kwa njia nakuja ningoje. So kati Tanzania kyawukamu, so omugamba mu lw'e Tanzania yo accent asokugamba niko njiani naja ningoje ama nisubiri. So mfunye teacher tugenda kusoma Oluswahili mpola mpola wenavya ono ngapikinze. Kenya eri etya? Kenya simbi okutwalize wamu, tweyagala ebiriyo gye biri ebyo bayita maandamano, simanyi mu Luganda bwevuvungo. Maandamano waliyo kwekalakasa ono omukulembeze Ruto bagala aveeka alinyisiza ebbeeyi ebintu ebisinga. So Leila ne banne bali mu kwekalakasa balabe nga avaako. Kyekikuddusizaayo? Si kyekinzirusiza kuba nze wendivinga wembeera tebiriyo. Tebiriyo tulikiriya, abantu tebasobola kwikalakasa. Amanyi abasinga bagamba nze wenkasibira, abasinga bagamba twekalakase nga tuyinamu akantu mu nsawo. Wanaanza maandamano wakikuwa na kitu kwa mfuko.
So mabalina makandi ku munsawo temwekalakasa. Abatayinaamu tebalina kwekalakasa. Abekalakasa balinamu. Ogenda ne weekalakasa ng'oyinamu nga ne we bakuba gundi osobola okwejjanjaba. Osobola okwejjanjaba kuba osobola mu gurupu banno ne bakuwaga ofuna ekizibu. Tulabako n'omu. Kulabira bawano mu baana abayede beekalakasa. Abamu kyali kitalya. Abalala balema. So wena n'omuvubuka nga tonnaba kugenda mu kigurupu kubeera nga otandika okwekalakasa sooka weerowooze ko gwe nga gwe twenfuna obuvune sobola okwebeezaawo. So otherwise gwe Kenya okola mulimu ki? Kenya manyi nava ene Uganda nze banzaala eyo Masaka. Saidi ze Kabonero eyo otambuzaawo nabigere siyo eboda ye Kenya? No, eri Tanzania. So eno Malaba. Malaba just okwatali embale. Eryo so nze banzaala eyo Masaka eyo kyalo bakiyita Manywa. So nagenda eyo 2018 nga nakamaliza senior ey'omukaaga. Nogende Kenya? Nengende Kenya. Ngogenze kola byo. So process yali bweti nze namaliriza okusoma nalina mukwano gwange eyanconnectinga. Nangamba waliwo muganda wange ayagala omuntu amukolera ku boutique naye nga yali Malaba Uganda. So waliwo Malaba Uganda ne Malaba Kenya. So bwogenda ku nsalo kwennyini wosookera bayitawo Malaba Uganda. Then bw'okulosinga n'oyingira tawuni esooka bagiyita Malaba Kenya ng'omaze okucrossinga border ng'oyingidde. So kakati nze nali nkolera Malaba Uganda. Nenkola ne munnange boss wange for like gyali myezi ng'ena. Ne mugamba njagala sooka kutambula ku experiencinga my own life like nampulira njagala kwetambuzaamuko. At first namugamba nzirayo mu kyalo naye nga omulimu gwali gunkwata nnyo nga I get exhausted like ngole mu boutique ne yanga ni mu boutique nga ne woba owulira oli mulwaddemuko oyina okukola. So ne ngamba kansooke mpumulemu wano omulimu. Okuwummulamu I had a plan nti ngenda tandika byange no matter how it cost like nga ne wekinaaba kitona zilongazi nsobola okwewummuzaamu nga nze. So nga experience gye nali nyina mu boutique yali erimu engoye z'abakazi ez'abasajja engatto z'abakazi ez'abasajja n'ensawo. So we navaawo nange nali kale nafunawo abakasoma kuba olabaawo ku boda twali tusinga kuguza bannakenya. Ebintu ebigenda awo ku nsalo Malaba Uganda amaduuka gaguza bannakenya okusinga. Basala ne bava eri ne bajja. So nasangamu obuzibu okubeera nga simanyi Luswayiri. Waveeno nga tomanyi Luswayiri? Nali sirumanyi. Naye Oluswayiri essomero kwe nasomera lyali terisomesa Luswayiri naye nganze mpulira ndwagala okukola ki oduyiga. Naye kumbe ku ssomero eryo saali nzekka. Ku ssomero eryo twali bangi nnyo abaali baagala okukola ky'oduyiga. Ekyo nakirabira ku gundi waliwo engeri we nakirabamu kuba nagulanga obutabo bw'Oluswayiri ku ssomero eryo. Naye nga wembugula nsanga babubbye. Nemanya nti ndabika sirinzekka akola ki. Naye Mr. Sb4 Oluswayiri lw'osoma mu kitabo si lwe luno bwe twogera. Oluswayiri lw'osoma mu bitabo nze nga nakatuukayo nali nnyina obugambo bw'enkooti nze mu Luswayiri. Naye we natuukayo n'ensirika ne nninda bakoone ku bugambo bwange buli nga tebuliimu. Nensooka mbeerawo nga kasirwa naye nga njoge Oluzungu lwe lwalinga luntaasa naye nga Oluzungu tojja ddwogera buli omu kuba mulimu Abannakenya abataasoma abamanyi Luswayiri ng'olina omutegeeza mugundi. Ate waliwo ne accent mostly ey'omu Mbaasa. Kati accent y'Oluswayiri lw'omu Mbaasa eyawuka n'olwa wano ku boda eyawuka ne accent eya Nairobi eyawuka kuba balina engeri gye ba kuba kati waneeno Oluswayiri olwaffe waneeno ku boda osobola okugamba nakuja nzija naye kati eri accent ye naja
Abali kitegeeza embeera ku mulimu. Embeera y'omulimu egamba ki? So bwemba ndudde okukulaba nsobola okugamba abali ya kupotea oba abali ya muda mrefu. Muda mrefu kitegeeza banga ddene. Muda mrefu Jamila wanalia. Konkalina. Nti banga ddene Jamila badakola. Toshegera. Kakati bisinziramu omuntu embeera gy'omusanzeemu. Bw'omusanga nti like ali mu kwenyami like Akasente zino zine engeri zizawukamu kisinzira n'omuntu ki. Kuba omuntu eyakayingira nze by the way kankunyumize. Nze nga nakatuuka Kenya nasanga yaba na Uganda. Nga bangi. Not at all like nenga osanga omu nosanga omulala. Nenga omuna Uganda w'omwawulira kwa Akasente. Akasente ebe ine engeri gye yayawukamu. Kakati nze nga nakatuuka nga wempulira na Uganda ababadde yeeyo nga boogera Oluswayiri ne banga tebakuba mu mbogo nga balongera perfectly. Nze ng'ekinjigira mu mutima ngamba bireka si bituufu bye boogera si lwe Luswayiri. Nga wolaba nti banno muvudde Uganda tebasobola kubanga bakola ki nga babimanyi. Nze ekyo kyambeerangamu awo tilwe nagetinga introduced ne mpulira ebintu ebimu nembipiikinga ng'ekiromba neebasenga nzijukirayo obumu. Kati waliwo obugambo bwanzijiranga kati nga bwona agamba omuntu kaale mu Luswayiri omugamba saawa. So amaze ebbanga ki e Kenya? Myaka nga gigenda mu 5. Ngobo yangu yokuliga ennyo amangu. Kisinziira interest gy'olina mu kintu. So nze ebimu nabyebuuzanga n'obuuza omuntu kino kitegeeza ki. However language si ekintu ekyangu okuyiga. Twaba SB4 okulidde mu Uganda nze nakola Oluganda ku S6 form 6 naye okulira mu Uganda nobanga buli kimu tofulumangako naye ne bakubuuza ekibuuzo ky'Oluganda nekikulema. Ffe mu S6 twasomanga zinnakasigirwa enkozi. Toyina woyogera n'obissaamu oba n'okola ki just language si nyangu. However nange mmanyi Oluswayiri naye nga sijja kugamba nti ndumanyimu kuba simanyi ngero nabisokobya ebisinga. However mmanyimu ebimu. Life ya Kenya eri etya like nga eno muno gino e Uganda tobeerako kwano n'ogenda kwaliwo ku papazi n'olyako ku lunch n'ojjako wano life ye eri etya? Life yeri ekyenjawulo Abannakenya abasinga they are hard worker. Bakozi. Kenya baagala nnyo kola especially kusinga abawala. Abawala b'e Kenya bakozi. Ate ne wobeera ng'okola ekintu kitono nnyo bakivaluwinga nnyo like baagala nnyo promotinga bannaabwe abakola ki abali wansi okweyimusa. So abantu abo bo sirabayo timandi bino nga tusingako kyekyo timambungo tebaagaliza kola ki baagala nnyo okwesitula. Neero omuntu ajja ku bizinensi yo nakugamba njagala nkuwagireko wacha ni kupromote like bakiyita nnyo promoting. Wacha ni kupromote nabaako kyakugulako naye nga akigulako alaba cause especially nziwe nagenderanga bantu bandabanga image muvubuka muto ayagala okukola bambika tumuguleko. Oshegeranga balaba ndi focused so balina nnyo okwagaliza okwo naye embeera eya bulijjo bakeera ekikawungeezi ne bagenda ne beewamu. Waliyo amabaala gyegali waliyo vibe ngeze eno vibe gyeziri zisinziira ku muntu kiki tajetyo nga vibe eri buli wamu. Sente zedi nezeno ziriwe zisinga sente zeri zisinga ezeeno. Wemba n'ekikumi kyeri wano mbanga mmeka? Ekikumi kyeri eno so kisinziira exchange rate kuba kati ebadde kaawo 26. So ebadde 26.6 kitegeeza nusu 10 ye ze 12,600 eza wano. Eza wano
bakubasaze ndeka nyinamu ekikumi kye Kenya tera nayo kifaanana ekikumi kye Kenya kifaanana tandikirako nganzizeeyo ekikumi kye Kenya kiri wayiye by the way kifaanana omutwalo gwe Uganda nga katono nnyo kaba katono n'obwo 10 bubeerawo batyo waliyo coins tutandikira ku 10 bob waliwo coins eze 10 cause so kalona ba mitwalo jange nga 2 mu no ezo nusu 10 kirimu 12 ntono kati zina 2 20 bob zino 10 mumazeemu n'amaanyi nze mbadde mmanyi kano mitwalo jange wano nga bingine waliwo teziwera nusu omutwalo gumu ogw'e Kenya gulimu emitwalo 26 awenawo omutwalo gw'e Kenya n'omutwalo tegusobola kubeera nga gwekutte guba tegwekutte noti esingayo eba ya 10 neera osanga akutte omutwalo nga noti ennene ya 10 tewali munti ati 12 mitwalo 5 tegiriwo so bannamwe bokola nabo bannayuganda baba beeri abasinga beeri nenga waliwo abannayuganda abaninaanye erinaanyaawo nenga abasinga beeri naye bwembeera eri tosobola kumanya nti ndi munayuganda so wetujjako eyo nga SB4 Media kampani gyeri tufuna bwe bakyali baffe katugolodde tugwe tukufunye wali abalala batumanyi gye bali nga bannange betubeerako nga tukulaba gye bali nenga like wogenda ocreating emikwano emirala emipyaso nakuzo patugenda kumanya ennaku nga 2 tezitumala kucreatinga mikwano twala kujjayo kulambula wali ebyo bulambuzi gyebiri nga ki nga Uganda gye tutalina ebisinga tubiina ebisinga bya bulijjo just sozi kirala bisolo gyebiri naye nga neera bya bulijjo nawano nga tubirina so Uganda gwala Kenya kyetusinza Kenya kyesinga kiri kimu si kimu Kenya like embeera ye Kenya eri different nnyo kuba Kenya kwogeranga ku government ye Kenya eyagaliza whereby olaba ID ye Kenya buli kimu buli kimu kyentegeeza bw'obeera na ID ye Kenya osobola okufuna access ku buli kimu like kati eyo on 100 abavubuka ba boda on 100 abayinako piki nga zaabwe 2%. Osobola okukwata ID yo n'ogenda n'ogiwaayo ne bakuwa piki nga tebakubuuzizza bibuuzo nga tewali wakweyimiridde ne ID yo okomawo nayo si ati ogirekayo photocopy n'ebintu ebisinga bya layisi kuba ne piki boxer Kenya ya mitwalo 13 ejye Kenya so kitegeeza bwe bukadde nga waneno bukadde nga 3 nga namu bukadde nga bunamu bali bayo nti bukadde 4 nti mama motoka namba kuba kati kisinzira n'essimu zino essimu za layisi Kenya essimu za layisi kuba kati ene yange ya mutwalo gumu mu 8 ezawano eze Kenya ngamba ezawano zammeka ezawano jibe mitwalo nga 47 eno common 18 mitwalo nga 47 so byawukamuko so gwe Kenya ebanga lamaze emyaka 5 kuba omuntu ali lwaki tulutedde programu eno kutanywa mirimu nakulaba nga abaana abasinga obungi balowooza okutambula mu kuva mu Uganda balowooza kugenda mu nsi z'Abawarabu buli gw'owulira njagala agenda Dubai njagala agenda Qatar naye nga ate n'ensi ezituliraanye tulabeerayo ne bakola ate ne babeera obulungi gwe kiki onyumiriza mu Kenya kiki oggyeyo Kenya by the way nga sinnakutwala awo abavubuka abasinga
banditandise n'ekitono access we wayinza okukwanguyira kuba ati first nze nga ngende Kenya tekyankositinga sawa nze siina na passport siina passport ya Uganda bodo oyitawo otyo so ekyo kyengamba nti osobola okutandika n'ekitasobola kukostinga nnyo kuba nze nagetinga enthused biseera ebyo emabega waliwo eyo no man is the land ng'ocrossinga then oyingire Kenya so nali wa mukisa okubeera nti botiki gye nali nkolako nali abasinga benguza bana Kenya kyesaamanya nti abamu baalinga basirikale abamu baalinga bufiisa ba customs so nze n'olwasooka okucrossinga nyingire Kenya bwali kawungezaawo nayingira ng'asaaga ndi mupule nvudde wenkolera ningamba kantambulemukko oyingira nga tebakubuuziza towa entambuliso yaako waliwo kati bw'obanga waliwo abasirikale b'osookerako ab'e Uganda kati abo bakuyita basobola okukuyita ne bakubuuza olagawa tulage ebikwogerako kati bw'obibalaga like bo kye basinga okwagala ID kibabuuza bw'osala n'oyingira Kenya awo ku custom mabegako abo badde byakupima basooka kukupima ne bakubuuza no covid covid ne bakuteekamu oluseke segeera ne bakupima ne bakubuuza olagawa kati awo olina balagira passport naye nali wa mukisa nasangawo mikwano gyange ne bambuuza olagawa kuba twali ni awo ku boda ne mbagamba ndi wano eno nkomawo naja ne Kapatu area so nensala nenyingira nendaba environment ebiri nenkomawo by the way waliwo akatale nga wakasala ensala awo ng'oyingidde Kenya waliwo akatale naye nga batera okukasuubulamu bana Uganda bano Mbale bano basinga ebintu ebisinga by the way bijja eno nga buto engano amafuta gasinga babisinga na bijja eri kuba byo bya rayisiko sabuni so bagenda ne babisuubula ne babisaza ne babireeta so nze nasala nenyingira waliwo kano ka cheat ke bakuwa ka interstate like aka East African state kano akakusobozesa okuyingira mu nsi esatu ako saakafuna nali wa mukisa nenyingira nengenda bakagabira wakko ku custom ng'ocrossing ogenda so kakati nali wa mukisa nensala nengenda naye omulundi ogwasooke gwe nagamba nti ntandise ngenze kubeera Kenya nasalanga bulijjo ebyokusaaga kuba nasangawo mikwano gyange ne mbagamba ngenda wano nensala nengenda nga noonyeewo okukolera so like nayinamu akasente akatonotono nga kasente ak'entandika oba gyali mitwalo nga ana egye Uganda ya naye nga nze mpulira ekindi mu mutwe njagala kutandika byange so we nagenda nenzikyusa ne bampaamu ezeeri nali excited mpulira njagala kubeera free ensooka nengenda waliwo town oba ogiwulira bagita Eldoret town neneko waliwo Eldoret kati bwoba ova ku boda osookera waliwo amagolo like obutawuni ng'ogenda amagolo Kochoria so ng'ogenda waliwo Bungoma Kandui Kitale so nze nasookera mu town eyo bagiyita Eldoret nengenda noonyayo ennyumba nga njagala ennyumba gye nsobola okukoleramu okuteekamu like engoye n'engatto kuba bye nali nga byesinga boutique so we natuuka mu town nasanga omusajja so oluswayiri nga ndwogeramu naye nga lubuukabuuka naye nga manyi oba oyogera ekintu oluswayiri nga toli perfect olulimi lwonna osobola oteekako sayini omuntu n'akolaki n'asobola okukutegeera so gwe nabuuza gwe natuukirako ku dduuka yampita n'aŋŋamba oli Muganda nti mukazi wange Muganda kamukubire ajja akutwale osobola okufuna ennyumba eya layisi kuba namubuulira ne mugamba nina ssente bweziti n'aŋŋamba wano mu tawuni okupangisaawo ennyumba ey'okukoleramu olina okubeera mu mitwalo nga 7 awo omwezi gumu ekirungi ky'e Kenya ebitundu ebisinga bw'ogenda opangisa ennyumba especially zino ez'okusulamu osasula mwezi gumu gw'oyingidde
Siya bine byaffe ntosasula myezi 3 ogumu gwa security. Osasula omwezi gwoyingidde. Gwosasula. Ne batandika okubalira n'obaliraawo. Tekikwetagisa nsooka empeze emyezi 3 nkoleki. Ne mu ttawuni bw'osanga gundi ebisinga asobola okusaba emyezi ng'ebiri. Emyezi 3. So kati nagenda ne bagamba mitwalo nga 7 awo ne mugamba ezo sobola ku affording. Ngamba nno kankubira mukazi wange akutwale. Akulaga ennyumba ez'alayisa alina gye yantwala eyo mu byalo byeyo gye saayagala gye ndaba nga tewali favorable sobola kukolerayo business. Nenvaayo ne nkomawo ne ndirakisinga cause at that time nali nga nsula mu loogi kuba nali nsiibudde ew'omugagga. Naye nga mu kusiibulawo siina nti nali mpangisiza. No, nga nsiibuddewo naye nga nsula kati nentandika osula mu loogi. Ne nkomawo ne neebaka mu loogi nga bwe mbala ki ekiddako. Naye nnyinza okugamba simanyi na ssente engeri gye zaagendamu ezo ze nali mbalirako. Ngenda okukeberakeberawo nga nsigazizaawo gyali emitwalo nga 8. Ozikyakalamu? Si kukyakala kuli awo naye nga ssente simanyi ngeri gye zaagendamu. So nenfuna plan ngamba zino ssente zisigadde kangende mu kyalo. Kubanga nyinza okwebeza mu ttawuni nembula nezikola ki? Nenzigenda mu kyalo. All the time nalinga I hide myself from my boss cause nali mugambye nti ngenda mu kyalo. Nga saagala nsange mu ttawuni agambe kiki cause we were close like yalinga brother wange. Namwagala nnyo naye nanjagala nnyo so saayagala nnyo andabe mu disappointing. Neninya nenzira mu kyalo. Ekyalo kyene Uganda obe? Ekyalo Uganda. Nenzirayo ewaffe eyo Emanyweyo. Bwe naddayo nayina piki mu nnyumba. Piki eyo nga yampeebwa waliwo abeera nga mwana wa muganda wange. Yagimpa nkyasoma ennyambeko okukolaki kunoonya obusente obukolaki obumpeerera. Mpozi okuzzaako emabega. Nze nakulira mu mbeera yakupambana whereby taata wange yafa 2003. I was like 6 years. Nali myaka nga 6 awo. So samanya how it cost okufiibwako omuzadde because nali muto. So nembeera awo justinga. Naye naweze sobola kulima nti SB4 mu maziika nakaaba. Oyo tobitegeera? Nali sibitegeera naye nakaaba awo mpezeza emyaka nga 15. Nga ndaba kozi muzadde wange taata wange yali musajja atwagala naye nga mupambanyi sigamba nti yali mugagga naye nga muzadde yeeyiya n'abafunira ekyokulya. So nalaba embeera ekyusekyuse mukozi from that moment natandika okwepambanira nga ni muto. Nze neesasulira PLE P7 nenzija nga neesomesa mpaka senior 4 naye nga awo we natuuka mu P6 awo nagenda nenoonya nalina mukulu wange nga ali mu P7 nze ndi mu P6. Netugenda netunoonya omusajja awo yali muzimbi. Musajja we bamuyita Nko Semanda, be up on yourself like natugamba mwagala kutandika kupoota. Tumugamba netutandika nga atuyita netugenda netupoota. So muganda wange n'amala P7 nange nensobola okumala P7 nga we twesasulira mpola. Naye challenge nze we namala P7 nengamba sidda ku ssomero. Awo nengamba no ebyessomero kansooke nkoleki kansooke mbiveeko. Kozi nengamba kansooke nzire mu kuzimba. Namala P7 yali 2010. Kati awo 2011 nengamba ansooke ngende mu by'okuzimba noonye Akasente. So kati nga tugenda omugagga tutwala ku bizimbe tupoota amasomero ag'enjawulo naye challenge we nagifunira yatutwala ku kizimbe ekimu eky'essomero. Kati we twatuuka tuba tuli mu kutabula musenyu abazungu ne bajja. Essomero lyaliko ba sponsor abazungu ne bajja. Kati we bajja ne bagamba omukulu w'essomero naffe twagala nnyo okuzimba
naffe tunyigeewo mu abo tukoleki tuzimbe n'abagamba no problem musobola okujjawo okutandikira enkya kakati ekizibu kye twalina bannange be nali nkola nabo baali bakulu mu myaka nze yaliko ng'omuto ne muganda wange naye nga ffenna teri amanyi luzungu nze oluzungu lwennyina lwa P7 ne mukulu wange lwalina lwa P7 ate nga bali bo bamalira mu P3 omulala P2 abalala tebagenda ku ssomero obuzibu bwe twabulabira tuba tuli ku makya tutaddewo ebikola abazungu ne bayiika nga balina emiiko balina ebikozesebwa byonna bazze nabyo kakati ne batwenyigamu naye nga oba otabudde omusenyu bw'oti ogutwala omuzungu n'akutaayiza n'agusenamu nga tomugambe nti sooka oleke tusooke tukoleki tusooke tumalirize eri toyina ngeri gy'okola ki kati bannange abasinga ne banyiiga ne badda eri emabega w'ekizimbe ne batuula omugagga najja naganga temukola abasajja bagamba omugagga bw'okomyawo abasajja bano enkya abazungu tetukomawo kuzimba nina munnange omu musajja mukulukulu bamuyita Musanja abeera eyo ku kyalo kyaffe musajja yayagala nnyo ayogera oluzungu naye nga talina kigambo kyasobola kufulumya naye ekyasinga okutusesa nakati bwenzirayo kyemutunulira nenseka nemujjukiza ne tuseka omuzungu yamuyita ne sayini bwati ng'ataddeko omusenyu ku matofaali kati oyo munnange Musanje we yajja alagirira omuzungu yamugamba no this motor have to touch the profit ekintu ekyo simanyi gye yakijja amazima gali nti simanyi gye yakijja nanti naffe twamubuuza omuzungu omunnyonnyola ki n'agamba amota gwe musenyu profit ge matofaali kati amatofaali galina okukwata buki simanyi mukama wange oyo talina simanyi ayinza okuba nga bw'adaba vidiyo eno ajja kujjukira naye nga naseka nnyo nakati bwenzirayo mujjukiza ne tuseka naye we twannyuka bwe tuti ne bagamba omugagga tokomyawo basajja bw'obakomyawo enkya tetugenda kukola naye twagenda bambuulira ne baŋŋamba gwe okyali muto olina omukisa ffe tukaddiye osobola okudda ku ssomero n'osoma mwana nagenda mbirowoozaamu naye nga nange mpulira nswaddemukko kuba abazungu balina ebintu bye baabuuzanga ng'ate kyokka bali eri nabo beesiganze yamalako P7 mbannyonnyolere ng'ate nange sibimanyi so nagenda mbirowoozaamu ne ŋŋamba amazima gali nti SB4 olunaku lwali lwa Mande omugagga ng'atugambye tukeere ku makya tuyiwewo omusenyu tuteekewo amatafaali naye abazungu yabaleeta lwali lwakutaano ku lw'omukaaga teyabakomyawo naye n'atugamba ku Mande bakomawo nze saayagala kuwanvuya mbeera ku lw'omukaaga nagula ebitabo kudda ku ssomero nagula ebitabo n'engula n'empale eya bbulaaka awo ng'asaaga omanyi nti ku Mande nakeera mu kibiina naye ng'eri essomero lye ŋŋenzeeko tubadde tugendangawo okuzimba kati abaana we bandaba ne baŋŋamba omuzimbi like ne feeling ashamed like omusomesa we yajja n'abuuza ozze kusoma yaŋŋamba ozze kusoma oba kutawaanya baana ngamba ekituufu nzize kukola ki kusoma nzize kusoma mu kugenda wano ku ssomero wagenda mu office wakuregisteringa saagenda mu office najja ng'amanyi n'essomero n'enkola ki nenyingira kibiina owangira kibiina ki nayingira S1 we nayingira S1 omusomesa yasooka nambuuza ozze kusoma oba kutawaanya baana mugamba nze kusoma I was a very humble guy like ne bagamba sheeka omuvubuka ono akoze ki waliwo omukulu w'essomero yajja naŋŋamba kyosazeewo kirungi ogenda kujja twogeremu kuba abasinga baali bamanyi n'ewaka like embeera y'eka bagimanyi ojja kujja twogeremu tulabe engeri gye tusobola okukuyambako
neŋŋamba kale nembeera ku ssomero nensomasoma naye nga ekituufu kiri nti nalina okwepambanira school fees. However bampaayo ka SCD bakayita school darling eyo ku ssomero. So nga bampeererako ati first bangamba bagenda kumpeerera school fees yonna naye nga essomero eryo ly'abazungu kuba baali bali sponsoringa. Ne bangamba bagenda kumpeerera mpaka naye obuzibu we bwali nga weekend muyina okugenda ne mulimira essomero. Ate nga nze sibyagala nnyo weekend we naligenze nkola ekinoonya akasente ne mbagamba munzije mu SCD ngenda kupambana nkola eki nsasule school fees. Nembeera awo naye nga mu wiiki nalinga nsomamu emirundi ng'egi ng'olina okukola kuba nalina ebintunuulidde bingi kuba taata we yafa tulina mukulu waffe awo musajja brother wange mukulu ali myaka agenda mu myaka 7. Bwe mbeera naye bamuyita jjajja wange naye nga muganda wange tuva mu maama wanjawulo taata gwe tugatta. So ate musajja mulema atambula naye nga musajja mulema, so like tamanyi bintu byakwekaka bamuleeta like otulabirira like otukuuma si nti okutunoonyeza ekyokulya. So nalina okwebeereramu nga ku ssomero nyina okgenda wakati wendaba nga siinaayo kalimo naye nga we bankubira ne baŋŋamba enkya tugenda wantu we wati kuzimba aninya nenkola ki nabeeramu eyo embeera ne mmala senior 4 neeyongerayo mu senior 6. Awo nafunira mukwano gwange awo yaŋŋamba twali tugenza okuzimba eyo ku farm school emu. Headmaster nampita naŋŋamba gwe muvubuka oli hard work, nina muganda wange eyo emala bbeeyo nkukonekitinga ogenda okola eyo botiiki. Nemugamba ekisooka nze mu kyalo nali nnima nga ndaba okuleka ebintu byange ebyennimye bwe buzibu okuvaayo buvi ŋŋende nga ndaba mbire sentya. Nemugamba mpaamu omwezi naye omusajja yali yansiima nga njagala simanyi kye yali yandabamu nampa omwezi mulamba simanyi ono yali ayagala omukozi ki kye yaliko naye ng'omusajja yaŋŋamba it is fine. Nze nendowooza bagenda kufuna omukozi omwezi bwe gwaggwako naŋŋamba ssebo tugire waŋŋamba tugire kakati ogenda nasiba omutima ne mugamba asindike transport neninya kwe kujja eno. So mu Kenya myaka 5 gyomazeeyo biki byofunyemu byogamba nti bavubuka bannange be naleka eno e Uganda kye kino kye mbasingako? Nsobola okugamba nti Kenya ekisooka nfunyeyo experience mu business. Ekisinga mu byonna nfunyeyo n'emikwano gy'olaba nga ginzimbye n'obutuuze obusobola okunnyambako ku bintu ebyenjawulo. So kati wafuna obutuuze? Nafuna obutuuze nyina ID e Kenya, so nsobola okwakisesinga ebisinga. Kati wagifuna otya nga tolina passport? Awo ngenda okutwala okufuna ID e Kenya siina wenkiwulira nti omunnauganda woweze ebbanga bweriti ofuna ID. Ekyo siina we nali nkiwulidde kuba bw'ogenda ofuna ID ene Kenya basooka kukubuuza olina okubeera ogenda na ID ya taatawo n'eya maamawo ne birth certificate byonna. Ate ID z'ogenda nazo ez'abazadde balina okubeera nga b'e Kenya. So kati ekyo kyambeererako ekizibu ne ŋŋenda ku kifoomu. Nze business basizawe sinakutwala mu business gye nkola yangatto. Essaawa eno nyina wenkolera ntunda engatto. So nateekawo omudaala nasasula kanso manyi eri osasula kanso akafo agamba wano njagala kukolerawo bintu bwe biti nagamba okay. So no basasulayo akasente mu office no kati waliwo eza bulinaku z'osasula 30 bob
osasula siringi 3 kati ngaago okutte kano osasula ago gattako eri 10 so ezo 30 bob za receipt ya buli naku ezo zosasulayo basobola okujja leero ne bakulekeramu olw'enkya so nga babuukabuukamu naye ng'ezo ozisasula so nasasula ekifo nentandika okukola okweyiyiza okuba already sayina sente sayina stock like mukutandika nalina engatto like 5 pairs naye nga nze ndi determined njagala kwepushinga like sayina buvunaanyizibwa ngamba wenfunako ensavingako weebityo nentandika obulamu so nga nkuzizzayo ID ebintu bya ID bizibuzibu kubanza olwasookera ddala so nagetinga close n'abantu ab'enjawulo ne mbabuuza nfunye ntya Kenya ID so ne bantwala ku bantu ab'enjawulo so olaba Kenya osobola obeera mu kitundu naye ng'ekitundu kimu kirimu tugeze nga ekyalo kimu nga kiriko bakiifu nga 15 so nga waliwo omukulu abakulira so bw'oba oyagala ID ogenda mu ofiisi ya chief nakubuulira eri bakiyita vetting kiri mu luzungu I think vetting ebeeranga general register like basobola bayita ne bagamba ku lunaku bwe ruti ennaku z'omwezi bwe ziti mujje abaagala okwewandiisa okufuna ID. By the way kiri e Kenya osanga omusajja omukulu nga ne bamumma ID naye nga muna Kenya akulidde Kenya azaalidde Kenya naye nga talina ID. Whereby bw'ogenda okwewandiisa ID bakubuuza ebibuuzo oyingira mu ofiisi bonna bakiifu baba beetoolodde bwe bati oyingirayo omwomu ne bakutunuulira ne bakubuuza erinnya lyo gwani abakuzaala ova mu gundi ki sub county gundi ekitundu kyo bakiyita batya kati nze wembeera bakutulamu obutundutundu bakubuuza ebibuuzo naye nga bonna bakwetegereza bwe bati bonna naagiramu mubamu bakiifu nga bakutte n'ekibooko bakubala okuba bakugobayo ne bakugamba fuluma genda so bannakenya bangi babagoba bannakenya ekiri n'ekirala ekiriyo waliwo challenge kuba bw'ogenda ng'oli myaka nga 25 kweyongera waggulu kiba kizibu okufuna ID. Onagifuna ng'okyali muto? Olina gifuna ng'okyali muto kuba bw'ogenda osaba ID ng'olina egyo emyaka bagamba ono si munnakenya obaddewo ebbanga lyonna so nafuna challenge neera myaka gyange ne bagisalako kati ID yo nto ku myaka gyo nto ku myaka gyange so SB4 Media Tuggussa Enssonga tuline kaza manya Keya Elmigias Lusembo nenga eyiwaffe bamanyi Lusembo Elmigias Kenya ene waffe Uganda so Keya lyali lya mugenzi taata so kati Kenya bamanyi Keya neera lyeriri ku ID. So tuline muganda waffe Keya nga sajja avudde Kenya fani waffe nnyo twegayagayamu ku biffe Kenya n'obulamu bwe byayisemu n'okola gwe omuvubuka gwe ali eyo opiikingemu oyige ate obeere ng'otambuza obulamu otuli ku SB4 Media katuveko mulamu kati nnyo then tukomewo. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe or closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on
0705 364 749. Ziwa and Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Yaffe Tuggussa Enssonga. Okay, mukulika eyo ate ewaziwa and Sons ono nno ye era nga wagambye asanga bawa ku mukwana Arcade gwe wenna nga onoonya blanket eziri ku original, amasooka, towels eziri ku original era nga walabira kalango osanga ku mukwana Arcade. Simu eyo gy'olaba ku screen gy'okubako n'obeera nga ate akola ne delivery paka ewo ku mulyango Mutaziwa and Sons. Bannaffe abasente butto beekwate gwe nasonyiwamu ndi mukafu gwe wona wenna nga olina ebizibu ebyenjawulo ebikuzimbyeko akayumba ng'oli mu UK, oli mu London, US, Canada, Germany n'ebitundu ebiriraanyeewo ensi ezo ng'olina ebizibu ebikuzimbyeko akayumba bikwate bannaffe abasente butto. Balina paketi y'okulagula gwe wenna nga obulamu buganye okutambula ogobye empapula ziganye obufumbo bukyankalanye bizinesi ziganye okubeera bukubizi ba ssente butto asobola n'okukulagula n'akubeera ku kiva ekizibu ekyo n'akubeera nga ate n'engeri gy'akikolamu ekizibu ekyo n'okivaamu obulamu bwo ne butambula. So tofaana bizibu beera bannaffe aba ssente butto tujja kubeera nga ate wejjusa. Tukyeyongera mu maaso tuli ne muganda waffe Keya nga avudde Kenya, fani waffe boleseyo batutumidde oba tulina kugendayo nabatulabako naffe bulabi nnyo era nja bagamba mbadde naye mmere ki gye bali e Kenya tuyinza okutuuka ebyo byokona betulemesa. Emmere y'e Kenya yanjawulo koze eyo kizibu nnyo katugeza emmere gye basinga okukozesa kawunga neere Kenya okola buli kimu tolaba ono luto bye beekalakasa byonna okola buli kimu naye n'otalinyisa bbeeyi y'akawunga kalina okusigala ku bbeeyi eri weyabaye Kenya famire ebeerawo mwezi naye nga buli omwezi gusobola okuggwako naye nga bulina kubalya akawunga. Bakikola bati akawunga kaabwe ate si ke kano akafu ak'e Uganda akeeru akawunga tebakagyako kikuta. Omunnakenya bw'omuwa akawunga akeeru takaagala. Kizibu okusanga e Kenya ekyuma ekijjako akakuta kizibu. Akawunga kaabwe kabeera kali ka brown ako kaba kawooma simanyi neera bwe baba bakalya kizibu osanga omuntu mu hoteeri nga akozesa fooko akanyiga bwati ne kabeera round n'akakoza bakozesa nnyo greens sukuma waliwo era bagiyita managu greens ebyo famire ebeerawo naye omwezi ne guggwako n'omulala naye nga balya kawunga na sukuma. Ffe tunaalya ki nga tuzzeeyo? Emmere gyeri endala most like pilawo naye nga si kyangu kusanga hoteeri ng'erimu amatooke. Teriyo za Bannayuganda? Hoteeri z'Abannayuganda teziri nnyo, abasinga Basomaliya be balinayo zi hoteeri. So omanya ogenda sangawo matumbo mu Luganda byebyenda ebyenda babisiika naye by the way eri ekyenjawulo omuntu akeera ku makya n'agenda mu hoteeri n'akola order ng'ayagala bigere bya nkoko na mutwe yagenda okulya babyagala nnyo. E Kenya enkoko tebalina kye basuulako bogere byonna babirya. Omutwe gw'enkoko gwa 10 bob 10 siringi 10. So omuntu akeera ku hoteeri nga tebannagulawo tebannasala na nkoko n'agamba nze munterekera emitwe 3 n'ebigere neera ebyo byebintu ebisooka okuggwawo n'ebyenda. Olabiriddeko? Sibiryangako neera sobola birya. Lunaku lumu nina mikwano gyange bana Kenya so bajja wenkolera ne baŋŋamba leero twagala kulya ku nkoko twesonde enkoko ne bagamba nange njagala ne twesonde enkoko yali ya 650 eze Kenya ne tugula enkoko ne mbagamba mugende mufumbe nze ngenda wemmala okunyuka ngenda kulaki kujja
so banga nembabuza mugenda fumbirako ki ne bangamba automatically kawunga so nga manya kawunga kaabwe nalina shopping yange je nekulidi akawunga ka Uganda nga njina mu nyumba nembagamba nze temunteera ku kawunga nja kujja n'akange tukole kitufumba akange so nengenda ekawunga ezinga nnyuse nengenda n'akawunga kange ne tugoya so baba bateeka ku suwani wenti ndaba kuliko emitwe n'obugere SB4 kusuwani yo musefulia bweti nga basena bateeka ku suwani yange so nempulira nga appetite yonna eweddewo nembabuuza biki bino bye mutaddemu ne bandabanga fala ne bangamba kiki bino bye bisinga okuwooma najjamu akatwe n'asooka akanunanuna tibe bali simanyi n'akanunanuna nagamba gwe tolya mitwe nembagamba erifeere wafeete bikola bino emitwe basula so appetite nempulira nga eweddewo salya so nembagamba nzikuse naye nga basigala bantenda bufala ne bangamba gwe tolya gundi naye nga eye Kenya byokulya byabwe byanjawulo so omuntu nga ali mu Uganda nga yali ataza okujja mu Kenya okukolerayo mirimu kye gisingayo obungi Uganda kati nti kangende enjiyo obulamu so emyangungu Kenya especially esaana omuntu ahasolinga sinti avudde n'agenda mu office nga wenkugambye ID ye Kenya editamininga kinene nnyo tewayina n'oba ne qualification mukama abaakuyambye nga toyina ID kyeyambako bintu bingi so bw'ogenda nga ogenze mpozi ogenda kuhasolinga eno life yaffe kweyiiya so osobola ogenda n'otuukirayo mirimu gyegiri waliwo mostly omanye Kenya kati mostly bino bitraka zigundi gyeziveeyo osanga ekkubo lyonna nga lijjudde trailer so wabaawo emirimu ku trailer kutekkula so ne wabaawo like okusumulula empiira okukyusa zi tiles mirimu gyegiri gy'osobola okutandikirako n'opamba n'embeera n'obaawo so omuntu ali eyo yali ebuuziza nti ogenda kubeera mu Kenya obulamu bwo bwonna oba osuubira okudda Uganda okusetolinga so I'm not there in Kenya to stay siri Kenya kubeerayo SB4 nyina ebirooto however nti tebinatuukirira naye nga nagenda kweyiiya nfunemu akasente akakola ebintu byenjagala nze mpulya wenjagala obeera comfortable with mpulya njagala kgenda London America naye nga Kenya siriyo nti kubeerayo naye ofuna ID nagifuna just gamba nti waaye kembeeremu osegeera osobola okuddukirayo kuba bwe mba nzija Uganda mbagamba ngenda waka bwe mba nzire Kenya mbagamba nkola ki ngenda waka so wonna kikuyambako ate ekirala kyengenda okugamba olaba bw'obeera Kenya ng'ova Uganda n'ogenda Kenya n'ozaalirayo abaana bo tebasobola kubawa birth certificate nga toyina ID ye Kenya kuba tebaba batuuze ate eyo birth certificate omwana tasobola kutuula P7 nga tagirina buli mwana watuuka mu P7 bamugamba birth certificate batugamba nti abaana Kenya baba n'emitima emibi ku munaddala omukulwana bamanyi okwetta nawe fumita obwami twasomako kuno omwana yali muna Kenya n'afumita dom captain ekyambe jesi kumugamba kusiimula dom kyenyinza okukugamba ku ekyo abavubuka abasinga Kenya bali nnyo addicted n'ebiyagayaga bali addicted wawulirako ono yali yesimbyewo Wajakoya waliwo yali yesimbye ku ya president Wajakoya so yali agenda okuauthorizinga enjaga ebeere nga oginywa woyagalidde by the way nze kyenyinza okugamba Kenya ebyo ebiragalalagala biri common osanga wa poliisi bagirwanyisa enjaga balwanyisa ki naye nga osanga wa poliisi nga yennyini atamidde ng'amaaso byakola tebiriiko nga taliiko okulwanalwana kukuli kutya okulwanalwana
abavubuka gye bali abalwana naye mostly abasinga bali focused anywa ebintu bye ne bimukuba n'agenda awumula mpoziko kyokoza omuntu nga naye avaako. Challenge kizo wafunye mu Kenya ng'ogyeko challenge y'okufuna ID. Challenge gye nfunye Kenya ku mirimu oba mu bulamu bwa bulijjo? Ku mirimu tewaliwo challenges mpozi ogamba nti like oba ng'obuvunaanyizibwa n'okwata akasente ekifo kiwandikongedde mu bizinensi ne bakubira ewaka ate kati obuzibu ki manyi weebityo. Mukyala wo muna Kenya? Ava Kapishorwa. Naye nga oli naye eri Kenya? Nabeerako naye so kati ali Masaka ewaka. So nga tubumbawumba twagala kuleka omuvubuka ali muno mu Uganda magezi kigomuwa ng'anyoma emirimu nga talina sente zimutwala gy'ayagala kugenda tugambe nti Qatar oba Dubai oba mu America talina sente zimutwalayo naye nga gasobola kugenda Kenya kukola ate nga wano Uganda emirimu tewali. Ekisinga kwe kwenoonya bw'omanya ky'oyagala so kati bw'ogamba nti oyagala okugenda onnoonya emirimu tokuba tooki wantu w'otasobola kutuuka mangu. SB4 mu nsi muno tugenda tugattibwako emikwano ne gikuyamba naye abantu abasinga tebakyayamba like asobola okubeera nga yesi yandikuwadde connection esobola okukwongerayo naye ng'abantu omanyi ffe nga ffe abantu ffe abatamya abantu okuyamba. So osanga omusajja nga yeggalira kikomera kye bw'aba afuluma emmotoka eri tinted naye nga abantu be baamuleetera be baamuteekamu eyo embeera. Nze bwe ŋŋamba omuntu okunnyamba n'atanyamba sinyiiga kuba mmanya bambi waliwo abamwonoona. So oyamba omuntu naye gw'oyambye n'adda eri kuba bw'oyamba omuntu waliwo situation woogetinga close naye ng'omweyo embeera y'okumuyamba. So ayinza okubaako kyakumanyako leeta n'agenda atandika okunyumya ali bino so sinenya nnyo omuntu atayamba naye however nti gwe nga gwe yamba Mukama yasasula si muntu yasasula. Bw'oyamba omuntu n'atasiima omulekera Mukama naye tekikukomya kukola ki kuyamba n'oyamba abalala mu 10 temusobola kubulamu omwajjukira n'agamba kuba SB4 ng'ovuddeko gamba nti n'ekisinziira n'engeri gye bakuziza embeera gy'obaddemu gye weeyisaamu. So simanyi bantu bali eyo ayinza okubeera awo leeta ate n'otandika okuvuma mentawo. So nga tuwumbawumba omuntu nga yalizeeko Kenya ng'agala kujja just kuwummulamu kulambula alina kikola atya hotelo zawe za sente nga mmeka? Kisinziira class kisinziira kirasi naye nga si za bbeeyi kisinziira tawuni ki so kisinziira tawuni mbeera ya tawuni na class ki ya hoteli gy'oyagala. Tawuni mwoli awo za rahisi kuba nze wendi okwebaka nusu 5 ezano ziba musene nga mmeka? Zibanga roughly esaawa eno nga 9 okwebaka naye nga kyentegeeza woteri eno 5 star oba woteri kuba mulimu olaba etandikibwako mulimu zino ezitandikibwako woteri nusu 15 almost mitwalo ng'ena kitundu. So obwo bulogi bwe mbadde njogerako egundi osuzewo mulogi tosobola yakoma okusobola mulogi wetwali egundi tuleze okuziika Asia wayitayo baki kamadawa kalisizo yasula mulogi yatumenya emitima ebya logi. So mitwalo nga tubala mitwalo nga 5
last emitwalo so omuntu ayagala okujja eyo omwamagezi alina kulinnya nnyonyi bbaasi mwana wotu ugendulira ulinnya bbaasi n'olinnya bbaasi senenga mmeka kisinziira olaga wa cause nze wembeera situuka Eldoret so ne okulinnya ogenda essaawa eno bw'oba ng'ova wali ku nsalo ng'olinnya okuva e Malaba okugenda e Nairobi nusu nga 13 nusu 13 almost nga mitwalo nga exchange nti so mitwalo obalanga 3 awo eri bakozesa zeeri zokka dola tezikola nero dola ofuna wozikyusiriza so tugeze nga mvula ndesate zange ze Uganda nzikyusiriza Malaba ozikyusiriza awe Malaba kuba bodde eri tebazikwata bagamba twagala ze Kenya so zikomaawo just ziri osobola obeera nazo naye nga olaba ku ndabe abasinga tebamanyi na ssente za Uganda we zifaanana abeeri omulaga n'agamba so balaba ebipapula so tusuubira okujjako naffe Kenya tunajjayokko tujja kunoonya tujja kujjayo tuyiteyitemukko tulambulemukko walungi by the way tujja kujja na ID oba passport wale ku boda okuyitawo boda ojja na ID ndaga muntu good enough tumanyiganye otuuka ku boda nze wali erimba nsobola okukolaki sobola okuyambako wali sobola okuyambako ebyokusala nzija nekunonako tugenda kujjayo kyemmanyi tugenda osobola kuddayo ddi e Kenya nzirayo nkya katugwafuulawo ogenda kuba kati wafuuka waka nja kujjayo ko tufune ku life yeeyo tuli ku butu bw'enkoko obugere bw'enkoko gogonya ko gagabe kyeki ogogonya bebeki ebyenda matumbo tuli ku matumbo waliwo ebintu ebimu nga byewuunyisaamuko like language ebintu ebimu babigamba mu Luswayiri n'owulira nga oba si byebbyo waliyo kilabu gyeziri tujja kujjako baagala nnyo okudigida tujja kujja nga mostly eri tebasiba bikaali si kyangu kusanga muyimbi mbwaze kuyimba abayimbi gye bali siwako bayimbi nti bano bagenze Kenya kubayimba si kyangu okucrossinga boda bagende bayimbira eri si kyangu kacyangendayo sirabangako we basibye kikaali teriyo zironki tumwimbi we Kenya alonkinze mpoziko like lalizi nga bali mu bibuga Nairobi like omuyimbi nakola ki naye nga si kyangu ekisooka eri Kenya balina amateeka tebagala bireekaana tebagala so tujja kujjayo ko era mikwano gyaffe abali mu Kenya waleka programu kano tugenda kujja very soon tujja kujja twalambulako mikwano gyaffe abali tubayiteyitemukko ate tumanye n'embeera yayo weetambula ku SB4 Media Tuggussa Enssonga gwewe nawe naara ye programu eno kansubenti ekunyumidde andi olina kyogiyizeemukko gyosinzidde okubeera nga otulaba abali mu Dubai tubatumiddeko nnyo feeyi sisi nkutumiddeko nnyo feeyi webale kubeera nga ate okikwasaganya eyo mamefaati kutumiddeko nnyo webale kubeera nga ate oyambako ku bannayuganda obeera nga ate obasabaliza ebyamaguzi byabwe wera wenna ng'oli musuubuzi ng'oli mu Dubai omwo nga wali agadde okubeera ng'osabaza emmaali yo wekwate mamefaati ojja kubeera nga ate tojja kwejjusa oyinza okuba ng'oli musuubuzi nga wali awataza okubigenda mu Dubai omukonako ku ssimu eri ku screen ng'omukonako n'akulagirira buli kimu n'ogenda n'akulambuza obutale ne musuubula n'akutikkira emmaali yo nejja wano mu Uganda oyinza okuba ng'oli housemaid ng'oli mu kiyumba muwoleza just location najja wooli nemuteeseganya n'akutikkira emmaali yo nejja mu Uganda bannaffe ba ssente butto kubera wenna nga oli mu America oli mu UK oli mu Germany Canada olina ebizibu ebikuzimbyeko akayumba wekwata bannaffe ba ssente butto balina solution yo esimu eri ku screen okwo bajja kubeera nga bakumalira buli kizibu ekikutawaanya ba ssente butto tojja kubeera nga ate wejjusa kamera kuliko Blaza Umaru ne kubeerako ne Akamadi bebe ku kamera ate nga Albert editor waffe nze muzukulu wa Kabajja
beera bulungi weeraba. Yaffe Tuggussa Enssonga.